Essanyu eyakwata omutemu eyatta lwomwa Bbosa agudde mu bintu kati ono bamuwadde emotoka kapyata era n'ennyumba kosa kavuwe ensimbi Mu7 bino byonna yabimuwadde olw'okumubaza okukola ekikolwa ekyobuza kati ye Calvin Kayanja atabukidde Buganda kubikola bwolawo ebya happeninga ne obutasiima bwelina wuuno abavumyevumye bonna. Information eno nkulu nnyo era nja kusaba video gintereko ka like nga bwe nkola ffe wano okuwanda boy UG Calvin Kayanja ebigambo bye bibino byewunyisa. Obuganda muyiga okusiima. Obuganda bwe buba tebwebase bwafa dda. Ono yayambako mu kutegeera abatemu n'okubakwata. Motoka mpya atambulanga bamugulira n'ekkubo kati yali owa boda boda. Calvin Kayanja atabukidde Buganda olowooza tekyandibadde ekikola kituufu okwambalira institution yonna nga Buganda mbu esirise era Calvin Kayanja ye abalaga nti bo bandibadde be basinga okuba nga basiima omukulu ono Abdu Katabazi omukulu eyalwana gana obutediza okusobola okulaba nga poliisi etuuka okukwata omutemu oba abatemu bano abasooka okuba nga bajja obulamu bwa lwomwa Bbosa. Kati Calvin Kayanja agamba si kirungi nnyo Buganda kusirika era ng'agamba bwe kitaba ki Obuganda bulabika nga bwafa kati ngenda kulaga ng'omukulu aweebwa emotoka maaso awo naye nga sinaba kubanga ngenda maaso nja kujjukiza still kati ninyo video gintereka ekigalo bannaye kubanga information esaana etambulire ddala kubanga ekikola omukulu ono kyakola kya buzira era nga wakyaliyo n'omulala anoonyezebwa maaso awo nga oboozwe ng'otugubira ojja kuba nga olaba wansi awo kati ninyo naye nga nja kujjukiza mikwano gyaffe betutambula nabo abatwala abantu e Canada aba International Conference on Mu7 ni bwana Chadel kati nakusomeza Mu7 August omwaka guno gwennyini 2024 gwagala ogende Canada omukisa guno weguli ate kati buli kimu kisobola nga kitambulira ddala ku speed ayiriri anobanga oyita mu kye tuyita International Conference on Mu7 ni bwana Chadel nobanga ogenda e Canada kati hajimiti musomerwa kulanga byonna bitambulira ddala bulungi nnyo gwalina eddogo enamba ya 31 inbox ngeko atojja kumanya enteekateeka zonna nga bwe zitambula awo wennyini omusajja Abdu Katabazi yasooka okuba nga akwata omukulu ate yasooka okuba nga atemula obulyawo omutaka lwomwa Bbosa engineer ate okusooka okuba nga byonna byatambula nga bwe twabibalaga wano kati ekituufu yamala okuba nga aweebwa omudaali era nga ne mu Women's Day celebrations ez'eggwanga yabaddeyo bulungi nnyo president yabadde okusobola okuba nga byonna bitambulira ddala bulungi kati kankwe ebikwata ku motoka emwereddwa na wa gyevudde kiki ekigiriko Calvin Kayanja biki byagamba Buganda bibino mbikumbiko. Omwami ono yali wa boda boda olwaleero bino jjo gavumenti teyakoma bukomi kumufuula muzira. President Mu7 yamuwa emmotoka olwaleero omwami ono ali omu ku babiliyoniya mu ggwanga Uganda. Buno obukyabuziba tomanyiddira ogenda kukola breakthrough. Ekiro kimu kyokka kisobola okukyusa obulamu bwo. Tokeeranga enkya n'ogamba nti kanfe olw'obwavu bwendimu. Omwami ono ffenna tumujjukira y'omu ku baayambako gavumenti okukwata abaatemula akulira ekika ky'endiga. Olwaleero muzira wa ggwanga Uganda yali owa boda boda avuga mpenkoni. President Mu7 yamuwa omusimbi omuyitirivu. Kino ne kitulekera ebibuuzo bingi. Abagamba nti President Mu7 tayagala Baganda lwaki ono yayambako mu nsonga zino ez'okuzuula n'okukwata baani. Kyovula ba muganda wange nga tonnava kufuna buzibu bwonna mu nsi eno teweevumanga nsi tomanyi lunaku ki Katonda lwakutegekedde naawe kubeera mu babinyonkonde ekiro kimu kyokka kisobola okukyusa obulamu bwo. Naye ebibuuzo bye tulina ku mutima bye bino kuba President Mu7 mwamuteekako ekikookolo nti tayagala Baganda. Ono yayambako mu kutegeera abatemu n'okubakwata muzira wa ggwanga ne ssente kati asulako nsule. Buganda eriridda walabyeyo minisita yenna wa Buganda oba akakiiko konna nga kaliko organizing omwami ono nga bwe bakola ku bayimbi. Wano tulinawo basanga bayimbi just bayimba bulungi. Naye ono eyakola ekyobuzira tojja kumulabako wantu wonna Mmengo. Ku Mu7 n'Abaganda ani ayagala Obuganda. Walabyeyo Muganda yenna agamba nti ono omusajja yakola kyamaanyi Muganda wannaffe katumubeererewo. Nze mpaddeyo bweziti nga bwotera okubalaba ku bayimbi n'abalala bonna abeefula abaagala Obuganda. Obuganda bwe buba tebwebase bwafa dda. Mwetegereze nnyo mujja kutegeera nti abalabe ba Buganda be Baganda bennyini. Mu7 omunyankole asobola okutegeera nti ono yakola kyamaanyi nnyo y'omu ku Baganda n'agamba katumuwaadinge katumufuule muzira tumugaggawaze ne stage kwabadde akolera tubawe boda boda buli muntu agiriko.
naye ng'Abaganda tebasobola ddoga nti omusajja ono yakola ky'amaanyi nnyo twandibadde twesiba ku gavumenti nti yetta abantu naye ng'ababi bali mu ffe bennyini katumuweeyo 5 ku 100 kyova olaba nti n'abaafiiririra kabaka biri nga bamugaanya okugenda e Bugerere famiri zaabwe ziri eyo ziyagga teri gwe waali bawadde enkota y'ettooke. Obuganda busiima ddi ku bantu baabwo. Obuganda buba tebwebase bwafa dda. If tebusobola kulikorganizinga musajja ono yawaayo bulamu bwe naaga akangoba abantu bano Buganda busobola okutegeera ekituufu baani abatemula abaana ba Buganda nga basirise busirisi olwaleero naye ojja kubalaba mu bayimbi nga babafuula bassa n'ebirala naye abalwaniridde Obuganda n'abawaddeyo obulamu bwabwe ng'abaana abaafa nga kabaka bamugaanya okugenda e Bugerere teriyo wa famire gwe baali bayisire bamugamba nti somera awo ndi awo n'abadde n'abazzukulu abadde n'abaana baweerera oba maama katumuweeyo 5 ku 100 muyiga okusiima. Kyanaku nnyo ndi Mu7 omunyankole gwe muganda tayagala Buganda asobola okwawaadinga omuntu yabeereddewo Buganda yakoze ekyamakulu Buganda ategeere baani abalabe baayo. Mwanditegedde singa omusajja ono teyeekiika mu batemu bano nga muli ku gavumenti abatutemula Mu7 atumalawo. Omusajja mumuwe ettaka. Omusajja mumuwe ettaka. Ekyo era tugenda kubabeerako paka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752 Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.